أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amatendo amajjivu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwangaziza nga tukyali balamu tetulina nnyo kyanjawulo kwabo Allah tabaraka wa taala batutte tetuli bagagga okubasinga nga n'abamu abagagga otusinga Allah abatutte n'abamu abatusinga obwavu Allah abajjuludde abatusinza ebitiibwa Allah abajje mu nsi eno kwini wa Bungereza olwaleero byokola takyasobola bikola naye nga abadde akusinza ssente akusinza ebitiibwa wayogera awulikika ne Allah yamugjeeko ekyengero ekyobulamu gwe kyakyakuwadde nabwe kityo Allah gwe kuleka ng'okyali mulamu ayagala kulongoosa alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ayagala kulaba kugwe nange ani agenda okulongoosa ani agenda olongoosa emirimu gye gyanasinkana nagyo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala so ab'ebitiibwa mbakuutira nga neekuutira kubanga twetereza amaaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala saba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala aseebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero olwakubiri nga porogulamu yaffe weebeera tubeera n'eddalusu ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas Director wa Mukono Islamic Institute nabwe kito insha Allah tugenda kubeera nga tutambula nayo biidhni subhana wa ta'ala. Nenda musaba asooke abeereko obubaka obw'enjawulo bw'abatuusaako biidhnillah nga bannaffe abamu bwe basaba okubeera nga buli watandika abeerayo ekigambo eky'enjawulo kyatutuusaako. Wa barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبتولي زمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yebazibwa atenderezebwa ye Allah tabaraka wa taala amatenda amatuufu abasigadde tuli bitonde ne bebakuwaana batyo maliriza na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ne bwe bakutenda batya okutenda kukuyina ekkomo ne bwe bakwebaza batya okwebazibwa kukuyina ekkomo naye ateekeddwa okwebazibwa ye Allah kubanga ye kataba ala nafsihi albaqa yewandiikako nti tteeka inakubeerawo kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami fabiayyi alai rabbikuma tukadhiban. buli ekiri mu nsi kyakuggwawo wasigalewo Allah nannyini kitiibwa wasigalewo Allah agulumizibwa Allah. Abooluganda b'ebitiibwa mbakuutira nga seereseeyo okwagala eddiini yaffe. Bw'onaagaana okwagala eddiini yo ogenda kubeera mubi, ogenda kubeera min ahli shaqawa, abantu ababi Allah tabaraka wa taala beyogerako ku nsonga z'eddiini tebaagala nagiwuliriza.
Allah yagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, fadhakkir in nafa'ati dhikra, jukiza Muhammadi bw'olaba okujjukiza kuno nga kunaagasa abantu. In eryawo abawali mbaga nti shartiya, in yakakwakulizo amakulu. bw'olaba ebiseera n'olaba obudde ng'abantu banaganyirwa mu kujjukiza kuno, jjukiza abantu. N'ebifo by'olaba ng'abantu banawuliramu okujjukizo nga banaganyirwa mu kwo, Allah aganti sayadhakkaru man yakhsha, alimu okutya Allah tabaraka wa taala ajja kwejjukanya n'okutya okwo. Era ojja mulaba nga atuulawo awuliriza. Allah aganti wayatajannabuha al ashqa, ate ababi kwolabira omuntu nti mubi wabeerawo okujjukiza n'omulaba nga ye tayagala byakuwuliriza kujjukiza. Ba ahlu shaqawa tutegeeza mba ahlu nnaari, abantu b'omuliro. Kati kwolabira omuntu w'omuliro ye muntu atayagala kutuula wali kujjukiza. Saba Allah tabaraka wa taala tuteeke mu bantu ba ahlu saada abagenda okuyingira ejjana. Ekyo nga kiwedde ebigambo bya sahaba bamuyita Abdullah ibn Mas'ud, yaga nti in kunta mustanna, yenna yagala okubeera nga agoberera, fastan, goberera. Oba oyagala okwekwata ku muntu, weekwate ku bano wammanga, fastannu biman huwa kad mata, weekwate ku baafa. Ategeeza mba sahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hakat fa inna alhayya, kubanga omulamu, la tu'manu alayhi alfitan, si kyangu kuwona ki fitina. Ekigambo kya sahaba aljalil kigambo kikulu nnyo eri buli muntu yenna, obuteekwata ku muntu abad al abidin, naddala muffe abazze oluvannyuma. Lwaki? Nti fitina sinnaziwona, fitina seekagundi tannaziwona, fitina tonnagiwona. Fa inna alhayya la tu'manu alayhi alfitan, omuntu bw'abeeranga mulamu fitina tannaba kugiwona. Kyava agamba nti haulai ashabu rasulillah, bembagamba okwekwatako be basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abarru nnasi quluba, emitima gyabwe gyali mitima nga mirongoofu. Sahaba tomusanga mu makoona. Era waliwo obubaka obukulu eri abashia abavuma basahaba b'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Kulla sahaba udul, okusinziira ku bigambo bya nabbi Muhammad, basahaba bonna baali boogezi b'amazima. Era bonna basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam olitakkiriza kuvumako yadde n'omu. Olw'ebigambo nabbi sallallahu alayhi wasallam byaga nti la tasubbu ashabi, toddangawo n'ovuma basahaba b'omubaka Muhammad. Nabbi yatuuka n'okulayira naga nti oli mu mmwe ne bw'aba akoze emirimu egyenkana n'olusozi lwe Uhud mu bungi, tasobola kwenkana basahaba bye baakola, yadde ekitundutundu ky'olubatu lw'ebyo basahaba bye baakola tusobola kwenkanankana nabyo. Kitegeeza ki? Ti basahaba b'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bakulu nnyo gye tuli, balina ensonga ssatu oba enkizo ssatu. Enkizo esooka, sahibu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, beebo Allah be yalondera nabbi waffe Muhammad, ikhtarahum Allahu tabaraka wa ta'ala li suhbati rasulihi, Allah yabalonda okubeera nga be basahaba bannabbi, be bantu be yawangalana. Enkizo ey'okubiri, hum ahlul qurun ashabul quruni, alqurun الثلاثة المفضلة ببنانين بيا بمكوبيا سا إبساتو يماني كدوا تنغا بباسوكيرا
ab'okumwanjo. Era nabbi yaga nti khayru thumma allazina yalunahum, oluvannyuma abanabaddirira. Nabeera nga basahaba bankizo nnyo eri ebitonde. Ensonga eyokusatu, fahimu kalama allahi ala muradillah, bategeera ebigambo bya Allah nga bategeereramu ddala Allah kyagamba. bwe byabalemanga okutegeera baddukanga eri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'ababuulira Allah wa byagamba. Ekyo kyamanyikirwa ku aya mpitirivu nga babulwako ekintu kye batategedde badduka eri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Mithaalu dhalik, ekyokulabirako kyekyo قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. mulyenga bwe munywa okutuusa wuze enjeru bw'enaayita mu wuze enzirugavu. Ekyo ekigambo kyakalubirira basahaba, ekyawuze enjeru okuyita mu wuze enzirugavu. ne bagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya tetwagitegedde. fa anzala Allahu qawlahu ta'ala min alfajr, ti Allah yali ategeezaamu mambya kukola kusala. Kitegeeza ti basahaba bategeereramu ddala Allah bye yali ategeeza. Ekigambo ekirala wafahimu kalama rasulillahi ala muradi rasulillah, bategeera ebigambo bya nabbi nga bategeereramu ddala nabbi Muhammad kye yali ategeeza. Okwawukanako naffe tuli omusanga nga ye bw'ategedde aya ya Qur'ani oba mu bukyamu agivunula nga bw'aba ayagadde. Bw'ategedde hadithi ya nabbi oba mu bukyamu agivunula nga bw'aba ayagadde. Kyova olaba nga yaali badde enkola ya ffenna. Fahimu ittiba'u kitabillah, okugoberera ekitabo kya Allah kino Qur'an, wa sunnati rasulillah, ne sunna z'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, ala fahmi salafi l-umma, nga tuddayo ku ntegeera y'abatusooka w'abalongoofu basahaba. bwe tunaabitegeera nga bwe tutegeera tugenda kubula, bwe tunaabitegeera nga bwe tutegeera tujja kubula, bwe tunaabitegeera nga bwe baategeera basahaba tugenda kuguŋŋama. Kyova olaba Allah agamba fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, abalijja bonna bwe balikkiriza nga bwe mutegedde mwe basahaba eddiini bajja kubeera baluŋŋamu. Ate bwe banaagaana okutegeera nga bwe mutegedde fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'u al-alim. Tujja kukoma ku ebyo insha Allahu ta'ala, tugende programu yaffe ebibuuzo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. wa fika barakallah. Tusabaho ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugasse nabyo. Ekibuuzo ekisooka kigamba Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh, nsaba kunyinyonnyolamu kungazirizaamu ku aya ey'okutaano mu surat al-Maida. Ibikule aya ey'okutaano mu suratu al-Maida. Ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba alyawma uhilla lakum at-tayyibat, olwaleero Allah tabaraka wa ta'ala afudde ebirungi byonna nga biri halaali gye muli. Uhilla lakum ay ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala halalan kulla at-tayyibat, ebirungi byonna. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, nemmere yaba ba ahlul kitab ategeezaamu abayudaaya n'abakristu. Lwaki Allah agifuula halaali gye bali? Yali ategeezaamu bye baba basazeeko biri halaali gye muli singa basoma erinnya lyani lya Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Nti lahum aslu diinuhum lahu aslu, eddiini yaabwe eyina ekikolo. wa in kanu harrafu wa in harrafu
newankubadde nga bagikyusakyusa wazadu fihi ma fihi ne bongeramu bye bakola ki ebayongeramu ne kana alislamu fi asli anbiyaihim oba anbiyaina bye bwali obusiraamu obutuufu ku mirembe gy'abannabbi baabwe. Kyova olaba nti omuyudaaya bw'asala ku kisolo aka nti bisimillah, Allah yatukkiriza okulya jalla jalaaluhu kyeyali ategeeza mu aya eno. Nabwe kityo omukrisitu Allah kyeyali ategeeza mu aya eno. Naye bano abewaffe fe alhamdulillah tebasobola kusoma basimala, tetukkirizibwa kulya bye bakoze eki bye basaze. Allah agamba w'ekitiibwa jalla jalaaluhu wa ta'amukum hillun lahum, naffe bye tusazeeko biri halaali gye bali abo bakatuliki oba abakrisitu n'abayudaaya. N'agamba nti walmuhsanaatu min almu'minaati, almuhsanaatu alafifaat, n'abantu mu bakyala abali muhsanaatu abatakola buseegu mubawasenga mubakkiriza. Tafsiri y'ekyo kyekigambo Allah kyeyagamba ti azzaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik, omukyalo omwenzi tasobola kubeera nga awasibwa okugjako omwenzi oba omushirik. Allah naga nti wahurrima dhalika ala almu'minin, abakyala abenzi n'abasajja abenzi bali haramu eri abakkiriza, tebakkirizibwa bafumbibwa. Ati wano Allah aga nti walmuhsanat min alladhina min almu'minat, n'abakkiriza abakyala abalongoofu bali halaali gye muli mbawasenga, ng'abakkiriza abo afifat baleka obuseegu tebakola buseegu. N'agamba nti walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum, n'abo abalekayo obuseegu mu ba ahlul kitaabi ategeezaamu abayudaaya n'abakristu min qablikum nga temunnabakujja mu basiraamu mmwe hillun lakum bali halaal gye muli mukkirizibwa okubawasa. Tegeezaamu allaati oba allawaati yurja islaamuhunna, abo be tusuubira nti bonaabo omufunye obusiraamu ajja bukkiriza akole ki asiramuke eri abawali mbwe batwe bakyogera. Kyava agamba Allah tabaraka wa taala idha ataitumuhunna ujurahunna, bwe mubanga mubawadde amahare gaabwe muhsinina ghayra musafihin, bayina kubeera nga muhsinin nga muli balongoofu, ghayra musafihin nga temuli bamalaaya. Asifaha kyebayita sifah kitegeezaamu ye muntu okubeera nga ayina malaaya buli lunaku gyakola gyayendako buli lunaku, oleeta ono oleeta omulala, oleeta ono oyingiza ono. Enkola eyo obusiraamu bwagigaana. N'agamba Allah tabaraka wa taala wala muttakhidhi akhdan, n'okubeera nga weeteerawo enkola eri yagigaana, n'okubeera nga weefuulirayo malaaya yeemu nga gwe gyoyendako buli lunaku. Muttakhidhi akhdan ambaga nti kwe kubeera nga ne girlfriend wo ng'oliawo gwe omukolako obuseegu, oba omuwala okubeerawo ne boyfriend we ng'aliawo amukolako buseegu. Enkola eyo amateeka g'eddiini gagigaana nga tuziyiza okuva mu Qur'an y'ekitiibwa. Allah aga nti waman yakfuru bil iman, omuntu agaana okukkiriza obukkiriza buno Allah bw'atugambye faqad habita amaluhu, emirimu gye gibeera mifu, emirimu gye gyonooneka. Wa fil akhirati min alkhasirin, ne ku nkomerero agenda kubeera mu baaluuza, agenda kubeera mu bantu abo Allah tabaraka wa taala be yateeka mu bafaafaganiddwa. Tusaba Allah tabaraka wa taala ataasa embeera. Amina ya rabbana. Kibuzo ekiddako kigamba nti Sheikh mbuuza, senga ngwa mushiriki nemala nenkola tauba, nziramu okutoola shahada oba mbireka? Singa ngwa mushiriki nenjagala okukola tauba, nziramu nentoola shahada, naam, ddamu okole ki? Otoole shahada. Gamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Oba ekijjamu ekyo
Aboluganda oli bw'aba ayagala okuzza obukkiriza bwe ayina kubeera okubuzza obujja ayina kutoola shahada. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله مزنغ وبجكرزا وموي وبجاني تيغامبو لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد تيغامبي تيغا الله تعالياتا اليوم تشيتيرزي nnyo ku mitima gyaffe n'okusaba Allah tusonyiwe ebbanga lyonna. Wallahu ta'ala alam. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh omukyala bw'aba nga alina janaba mu nviiri anaabamu atya? Omukyala bw'aba alina janaba enaaba gy'anaabamu enviiri kiba kyetaagisa bwe ziba nga nnyingi okukwatayo ekikuuta n'abeera ng'akola ki ayisaako ku nviiri ezo zennyini nnyini hatta yasila alma ila usuli sha'ri amazzi gasobola okutuuka ku bikolo by'enviiri. wal ilmu inda Allah. Barakallahu fika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh tusomese ku hadithi lwaki omwana afaanana taata we era lwaki omwana afaanana maama we era lwaki omukyala azaala abalongo. Amma ekyabalongo haza min qudratillah kiri mu kugera kwa Allah. yahabu liman yasha al inath. Allah asobola okugabira gw'aba ayagadde omwana ow'obuwala, wadhukur asobola okugaba ow'obulenzi, asobola okugaba tawama n'agaba ababiri. Ekyo kiri min indillah wa min aqdarillah. Allah kigera nga bw'aba akoze ki bw'aba ayagadde. Wamma ekyokufaanana omwana taata oba maama we, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakirambulula. Nabbi bw'atuuka e Madiina waliwo omu ku Bayudaaya eyali yakasiramuka, baali bamuyita ng'ayagala kusiramuka ng'awulidde nti nabbi ajja, kuba yali yamusomako mu bitabo byabwe. Baali bamuyita Abdullah ibn Salam. Nabbi amusinkana, bw'amusinkana n'amugamba nti ya Rasulallah, mbaka wa Allah, thalathun as'aluka bihinna, ebintu bisatu ngenda bikubuuza, la ya'lamuhunna illa anbiya'ullah illa nabi, teri yabimanyi okujjako nabbi wa Allah. Nabbi ati mahunna byebiriwa, n'atandika okubimbuulira. Mu bye yamubuuza emmere abantu b'omujjana gye bagenda okusooka okukola ki, gye bagenda okusooka okubeera nga balya. Mu byo n'amubuuza awwalu ashraati saa'a, akabonero k'enkomerero akagenda okubeera nga kakola ki, nga kasooka okubeera nga keeyolika. Mu byo n'amubuuza bima yushbihu almawludu abaahu aw ummah, kiki ekiviirako omwana okufaanana ddadi oba okufaanana ani mami. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'ayanukula n'aga nti akhbaraniha, abimbuulidde Jibuliru anifa. Jibuliru abadde yakabiŋŋamba ebyo byombuuzizza byennyini. N'amugamba nti amma awwalu asharaati saa'a, akabonero k'olunaku lw'enkomerero akagenda okusooka, yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naarun mina al-Yaman, omuliro gugenda kuva Yamani eyo nga gugenda gugoba abantu paka mu Magribi. Bw'atyo yagamba Nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. N'agamba ensonga ey'okubiri, emmere gye bagenda okusooka okulya abantu, Allah yakiwunda kiwooma okufa, agenda kiwa abantu b'omujjana. Ate n'abagamba nti wasababu tashbihi almawlud, n'ensonga eviirako omwana okufaanana taata we oba maama we, idha ala ma almar'ati yushbihu almawludu umumatu
yagamba akhwalahu yagamba nti omwana bwafaanana amazzi g'omukyala bwe gasooka okubeera nga ge gavaayo oba bambaga nti bwe gaba nga ge gasinze obungi kitegeeza nti omwana ono agenda kufaanana bukojja. Ate singa amazzi g'omukyala g'omusajja ge gaba gasoose okubeera nga gavaayo banga ge gasinga obungi, idha ala maau rajuli maa almar'a yushbihu almawludu abaahu oba umumatu, agamba nti omwana ono gwe muzaala agenda kufaanana eno mu kika ky'abataata ene bujajja. bwatu beeyigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ensonga endala nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatulageera mu hadithi yemu, waliwo hadithi endala eya Salma bwe yajja n'abuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nti omukyala bw'alaba ma yara arrajulu fi manamihi fahal alayha ghusl, bw'alaba omusajja byalaba mu ndooto anaaba? Nabbi n'amugaa nti naam. Omu ku bakyala ba nabbi kigambibwa yali Aisha, alabagamba nti yali Ummu Salama, n'amugamba nti omukyala naye asobola okuvaamu amazzi ago? N'amugaa nti thakalatuki ummuk min aina yati shibuh, okufaanana kw'abantu wabanga omukyala tavaamu mazzi ago. Min aina yati shibuh, okufaanana kw'abaana kuvaawo omwana okufaanana taata oba okufaanana ani? Okufaanana maama we. So ekyo kyekiviirako omwana okubeera nga afaanana taata oba okufaanana mami. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Nkozi Sheikh oli abuzizza nti singa ngwa mushiriki nemmala nenkola tawuba nziramu nentoola shahada, agamba nti ndoza ansa twagifunye, agamba nti era wemba njitodde naaba olunaabanga olwoyo eyakasiramuka lwanaaba oba nedda. Amina sunna ekyali badde mu sunna kubanga abavudde mu busiraamu. Omushiriku abavudde mu busiraamu, omuntu akola shiriki aba kafirun kharijun min almilla, aba mukaafu abavudde mu ki? Busiraamu. Enno tanbiih liman yuawidu nafsahu bilamaliya au bilamali shirkiya, eyo kuzuukusa buli muntu yenna yeemanyiza agali mu shiriki. Omusanga yazungira mu kusamira yeyita musiraamu, omusanga yazungira mu kulima ebijja babaloosezza yeyita musiraamu, omusanga yazungira mu basawo ab'ekinnansi yeyita musiraamu, omusanga yazungira mu bakubi b'ebitabo yeyita musiraamu. Kati omuntu afaanana bw'atyo, tanbiiha lahu, tumujjukiza era tumuzuukusa nga tumugamba nti ashiriku yukhriju min almilla, okugatta ku Allah kufulumya nannyini kukola mu ddiini, siyama shiriku al akbar, naddala shiriki omuki omunene. Oyo muhbitu al a'mal, asaanyawo ne buli ke wali okoze konna singa omwemanyiza kyabulabe. Kati omuntu aba amukoze ng'avudde mu ddiini, ayina okukola byonna omuntu ayingira obusiraamu byakola ki? Byakola. Wallahu ta'ala a'lam. Ekiddako kigamba nti Sheikh batugamba nti omuntu wasiramuka oluvannyuma n'akola ebyo Allah byayagala, Allah amusangulako ebyonoono bye ebyakulembera. Ate singa nsiramuka nesikola ebyo Allah byayagala, Allah tabinsangulako bye nakulembeza okukola? Al-Islaamu yajibu ma qablah. Obusiraamu Allah tabaraka wa taala akusangulako byonna. Bwatyo nabbi bwe yakigamba Umar ibn al-Khattab, naye okulongoosa kikulu nnyo kubanga owekitiibwa Allah yakirambika agati illa man taaba wa amana wa amila saliha, okujjako abakoze tawba nakkiriza Allah nakola emirimu emirungi, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat,
abafaanana bwe batyo Allah akyusaamu ebibi bye babadde bakola n'abawa birungi. Kati kiba kitegeeza nti womala okusiramuka Allah akusangulako amazambi naye yitiriza okukola emirimu emirungi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika. Ekibuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, omusajja bw'akuba mukazi we ng'ali lubuto ne luvaamu obusiraamu bumulamula butya? Okuba abakyala dhambi naddala bila sababi nga tewali ensonga shar'i eya sharia. Okuba omukyala zambi, nabwe kityo omukyala okuba bbaawe ki zambi. Oyinza obuuza nti omukyala akuba omusajja tubiraba ku gundi ku mawulire, omusajja najjanga gati yankubye. Muvubuka omu yajja ojuzi n'atuga nti amasabura yakoze eki, yankubye naye nga naga nti namulekedde bulekezi naye yankubye, era bwe nkubikulira omugongo guno oyinza okulaba ebinubule byeyakoze eki. Kati okuba omukyala zambi n'omukyala okuba bbaawe ki zambi. Ate bwe kiba okuba omukyala nga zambi ddene, ate okuba omusajja eri ate zambi liyitawo, kuba tekikkirizibwa kugalula mukono kubeera nga ogutunuza mwani mu bbaawo. Amma omukyala tokkirizibwa naye mukuba amateeka g'eddiini gakola ki gaagamba, okujjako nga waliwo ensonga nga eya sharia. Allah gati wallati takhafuuna nushuzahunna faidhuhunna. Mukyala bw'obanga otidde atandise okukusitukako sooka obeere nga omubuulirira. Bw'atyo Allah bw'agamba wahjuruhunna fil madaaji. Bw'obanga tawulidde musenguke mu bisulo. wadribuhunna, oba kiganye ekyo olwo ng'olyoka obeerako nekyomukola mu nsonga ez'okumukuba. Naye olukuba nabbi yagaa nti ghairu mubarrihi oba mubrihi, terulina kubeera nga lugenda kuleeta lubale kuki ku mukyalo kutuusa n'olubuto luveemu. Enkola efaanana bwetyo obusiraamu bwagigaana. Laga nti fa in ata'naakum, babagondedde fala tabigu alayhinna sabila, temugezaako okubeera nga abakyala abo ate mukwatayo ekkuba eddala. Bwakugondera ng'omubuulidde khalasi bikomaawo. Bwakugondera ng'omusenguse mu bisulo bikomaawo, toyongera siteepu ndala. Bwatyo ekitiibwa Allah bwatyo bwagamba jalla jalaaluhu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Shekhe, nagenda ewa taata azaala mukyala wange. Taata n'amumpa, nemuwa era nemuwa amahale, naye omuwalimu teyaliiwo, naye abajulizi baaliwo. Sebo Shekhe, namulwa ntya? Kati ate obwetaavu bw'omuwalimu bwaki nga kitaawe amukuwadde mu mateeka g'eddiini, abajulizi we bali. Mu bukwakkulizo bw'okuwowa temulimu muwalimu. Omuwalimu ayambako bino wammanga olw'ensonga nti eddiini y'ensi yaffe nafu. Olw'ensonga nti eddiini y'ensi yaffe ki nafu. Omuwalimu abeerawo kutuwa directives z'omuwalimu nkulu nnyo. Munnange yogera bwoti, ebyo ebituyambako. Munnange kola bwoti, ebyatuyambako. Omuntu agaba ayogera bwati, ebyo bye tuwagala mu muwalimu. Ekirala tumwetaagamu okubeera nga atuwandiikira shahada, olw'ensonga nti omulembe guno gwetaagisa nnyo okuwandiika endagaano eyo. Abantu beefuula. Ogenda bwoti n'ogamba nti omuwalimu tajja kubeerawo okukakkana. Wano bakubuuza muwalimu ki eyakuwa era bamuteekako ku shahada. Naye nga mu mateeka g'eddiini gaalaga nti omuwalimu si mu bukwakkulizo mu kuwoowebwa kwammwe, wabula okumuyita okubeera nga abawa directives kyekisinga obulungi. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, saba kumbulirako ku mizikiti omusanvu egiri e Madiina. Mizikiti musanvu Madiina yonna alimu emizikiti gisukka ne 40. Babalamu abawalimu emabegaawo nga balaba emizikiti kumpi 47 egiri taarikhiya ne qadiman kuva edda nedda. Mizikiti 47
naye tuyinza okunokolako ezimu insha allahu taala egimakiddwa mu byafaayo nga masjidu nabawi, masjidi y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam emanyikiddwa. Waliwo masjidu kuba, masjidu kuba emanyikiddwa nabbi muhammad we yatuukira nga ava e makka. Waliwo masjidu alqiblataini, masjidi alqiblataini, eyo masjidi kigambibwa gye bakyusirizaamu kibla y'omubaka muhammad alaihi salatu wassalam. Waliwo masjidi abi bakirin siddiq, waliwo masjidi umar, waliwo masjidi alfasihi oba gye bayita masjidi uhud, waliwo masjidi alkhidara, bani khidara, ne masjidi bani khadira zimanyikiddwa egyo gye ziri e madina. waliwo masjidi alfathi, masjidi alfathi, waliwo masjidi bani umayya n'emizikiti emirala mingi mbaga gisukka kumpi 40 egiri tarikhiya gimanyikiddwa abawalimu bajja bagizimba okuviira ddala nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam nga waali. wallahu taala alam. barakallahu fikum. Shekhe, saba kuntangazaamu ku nsala ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kubanga yatugamba musaale nga yemulaba nsaala, naye nina gye nsalira, naye abasiraamu baayo bwe bamala okusaala azikaali bazireeta mu lwatu era ne bawanika emikono ne basoma edduwa, naye nze we sibikola bantunuulira bubi bandabanga ali mu bubuze. Shekhe, saba kuntangazaamu nkole ntya? oba tunuulidde perspective eyo yokka, nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaalanga atya? Ekituufu kiri nti nabbi waffe alaihi salatu wassalam bwe yatoolanga salaamu yaleetanga obulaadi oba dhikaari, haza la shakka fihi, naye obulaadi bwe yaleetanga tebwaliko kuduumira nti waliwo abukulembera nga bwasoma n'edduwa. Ekyo tetukimanyi mu sunna ya mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam. nabbi we yamalanga okusaala n'atoola salaamu, assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Abdullah ibn Abbas agamba mu sahihi Muslim nti twali tutegeera insirafuhu okuva mu sola bitakbir nogati Allahu akbar. Bwatu bwe yagamba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Obujulizi obwokubiri, kana yastaghfiru thalatha, nabbi sallallahu alayhi wasallam obulaadi bwe yaleetanga bwe yavanga mu sola gagati astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Obujulizi obulala yayongerangako ekigambo ekigamba Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikrami. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ebyo yabyogeranga nabbi nga basahaba tabaduumira buduumizi timubiddemu. Ekyennaku ennyo mu butamanya mu bubuyabuya bw'abantu, tusaba Allah tuwe okumanya ya rabbi. Ye muntu okubeera nga ateebya ebigambo Allahumma anta salam abyogera abantu bagamba amin, wa minka salam ng'abantu ate bagamba ki? Awaliwo dduwa kyegambisa amin. Allahumma anta salam ay Allah goki gwe mirembe, kati amina yetaagisa kyawo. Wa minka salam emirembe giva gy'oli Allah ng'oli agamba amin. Kitegeeza butamanya ddiini eri omuntu ayogera ebyo. Era omuntu singa agamba nti bw'aba abyogera nga bw'ogamba amin, tuddamu amin amin, seeka naawe n'obiwulira n'osirika busirisi, kiba kitegeeza kamogo gy'oli eri omuwalimu ayogera ebyo ng'abantu baddamu amina n'otabannyonnyola. Ekyali badde ekituufu kubagamba nti ebyo ebigambo bitendereza Allah. Allah gwe mirembe, emirembe giva gy'oli. Ate waliwo n'abongerako ekitaliimu mbu wa ilaika yaudu salam, emirembe gidda gy'oli Allah. La, ate emirembe wa Allah giddeyo gikoleyo ki? Kitegedde ababaga nti wa ilaika yarji'u salam, si kituufu gamba nti ate emirembe gidde wa Allah. Ekiri mu sunna Allahumma anta salam buli omu okyogera wekka. Azikaari ezo tuzogere fekka,
buli omu ajogere mahalli ye. Allahumma anta assalaamu wa minka assalam tabarakta ya dha aljalali wal ikrami. Ebyo ebigambo nabbi waffe Muhammad yabyogera. Abawali mbagamba ebeera essola nga ya farda oba ya sunna, ekyalibadde ekirungi kubireeta nga buli omu amaze essola ezo. Nayongerangako adhikaari endala era zimanyikiddwa era yazogeranga yekka nabbi waffe Muhammad, nga ne basahaba bala bazireeta baziwuliranga ne bazituusaako, nga dhikiri egamba Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Eyayina sahaba gwe yagiwuliza gwe yagiyigiriza. Mwadhikari endala dhikiri egamba la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan. Bamuwuliranga nabbi Muhammad ng'ayogera dhikiri. Mwadhikari endala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogeranga la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Mwadhikari endala nabbi Muhammad yayogeranga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwadhikari endala nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mwadhikari endala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayitirizanga nnyo okuleeta obulaadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yayogeranga ebigambo ebyo emirundi 33. Wa kana yakfihi al-udda bil anamil. Yalinga akozesa ebiseera bino ebyengalo. Biseera bino subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Yabalanga ekiseera kimu nga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, oba subhanallah, 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 subhanallah emirundi 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah emirundi 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar emirundi 33. Bwatyo bwe yakolanga nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam. Nadhikari endala nyingi zamuwulirwangako ng'azogera dubura kulli salati, buli luvannyuma lw'essola yakozesanga anami. Hadithi we yali asinkanya abakyala yabaga nti ya ma'ashara an-nisa, bakyala mmwe alaykunna bitaqdis والتسبيح والتحميد muyitirize nnyo okuleeta obulaadi obwo. wa aqidna bil anamil, mubazise ebiseera bino ebyengalo. fa innahunna mustantiqat mas'ulat yawma alqiyama, kubanga Allah agenda kubyatuza ebiseera bino ku lunaku lwa qiyama nga Allah abibuuza mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. barakallahu fikum. bwe tutyo bwe tukola. amma abawali mu bye bakola oluvannyuma lw'essola ne babeera nga bawanika emikono okusaala, ekyo lam yaridu ani nabi sallallahu alayhi wasallam, tetukimanyi mu bigambo by'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, nga bwe yamalanga essola yabeeranga awanikanga ki emikono. okujjako mu sola gye bayita salatul istikhara, essola ya sunna emanyikiddwa nti nabbi waffe yamalanga okusaala yasaalanga raka 2, bwe yamala yawanikiranga omukono. eyo ye sunna y'essola eyo. amma essola ezisigadde bwe tumaliriza okusaala tulina kubeeranga tuleeta bulaadi nabbi Muhammadi yatugamba. ekyennaku nti abantu abasinga obungi tebafaayo ku bulaadi obwo. at least leetako paka ku kigambo ekiga nti Allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dha aljalali wal ikram. leetako pakaawo naye ng'olina kyotenderezaako Allah oluvannyuma lwaki lw'essola. barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo tuli mu kwejjukanya. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, ekiramula kitya singa neerabira mu swala ne neerabira raka zennakasaala nga sizijjukira, ninakola ki Sheikh?
omuntu singa abadde asaala essola owekitiibwa Allah n'amugirira neyerabira rakaati zino nsadde 3 oba nsadde 2 nsadde 3 oba nsadde 4 akola atya ayongereko eyo bwabanga abadde agamba nti nsadde 3 oba 4 ayongereko rakaa azimbire ku kya 3 amakulu tuzimbira bima huwa aqal tuzimbira ku kiki ku kitono ne bwobanga ddala osadde 4 ejja kubeera nga olina olukuba lw'okuba sitaani eyesunga okukubuza kati saala obanga obuusabuusa nsadde 3 nsadde 4 zimbira ku kitono kyomanyi nti nsadde 3 yongerako eyokumeka raka endala nsadde 2 nsadde 3 zimbira ku 2 yongerako eyokumeka nsadde 1 nsadde 2 zimbira ku 1 yongerako eyokumeka bwe tutyo abawalimu baffe bwe bagamba wallahu ta'ala a'lam bw'omaliriza vunama sujudu sahwi vunama sujudu sahwi qabla as-salam marhaba singa mbadde nsaala sala ya raka'a nyanga dhuhuri nembuusabuusa nsadde 4 nyongeddeko 5 ozimbira ku kitoneera ozimbira ku kitono nti nsadde 4 kiba kitegeeza tekyabulayo ndala oluvannyuma n'ovunnama oluvunnama olwa sahawi olw'okwerabira ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe singa mbamba ku rukuu neŋŋamba nti allahu akbar mu kifo kya samia allahu liman hamida nkola ntya singa nva ku rukuu mu kifo kyogga nti samia allahu liman hamida nkola ntya kiddemu ekigambo kyogere nti samia allahu liman hamida bw'oba ojjukidde ne bw'oba tojjukidde fasalatuka sahih essala ebeera ki ebeera ntuufu wallahu ta'ala alam sheekhe nsaba otutangazeemu nzirayo ku rukuu teri bwetaavu bwa kudda ku rukuu wabula bw'ovaayo n'oyimirira n'oga nti allahu akbar awo wennyininyini okijjukira gamba nti samia allahu liman hamida ebbanga ly'omala ng'okyali ku kiyongo ekyo wabula bw'oba weerabidde sala n'egenda mu maaso fasalatuka sahih essala yo ntuufu barakallahu fiika ekibuuzo ekiddako kigamba sheekhe lwaki bwe tuba twaziina tukwata ku ttama lwaki bwe twaziina tukwata ku ttama ekitukwasa ku ttama sunna ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam taqriri hadithi weeri mu sunani tirmidhi sahahahu sheikh al-albani wa al-imam at-tirmidhi imam at-tirmidhi weyagimaliriza yagamba nti hadithun hasanun sahih yagamba sahaba nti raaitu bilala nalaba bilal wahuwa yaduru fahu min hahuna ila hahuna nalaba bilali nga azunza obanga akyusa omutwe gwe omumwa gwe nga agujja eno bw'aguza saidi ki eno wahuwa wadi'i nga atadde usbu'aihi ennweze si mikono tese ennweze fi udhunaihi mu maki mu matuge ekyo yakiraba nga bilali yakikoze eki yakikola era ye sunna entuufu ekyennaku nti olwaleero sunna abantu bagisenguka omwazinyi omusanga nga se batudde nakatebe akutte omuzindaalo ye yaziinira tafaanayo abalala tatawanise emikono giteekako ayogera bwogezi bigambo bye newankubadde nga bamu ku bawalimu bagamba nti hikima eyalimu irtifaau sauti kukola ki kuwanvuya ku ddoboozi kuba buli wooteeka ennwe zino mu matu yakunu sautu obeeranga atawulira naye eddoboozi lyo lyeyongeramuuko yensonga lwaki bilali yakikola bwe batyo bagamba bawalimu naye khayra alhadi huda muhammadi sallallahu alaihi wasallam obulungamu obulungi bwe bulungamu bwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bw'oba okutte muzindaalo kwata ku ki
kwata mu kutuuko bwoti olunwe na wano lukwatemu obeere ng'oyaziina nga bw'okyusa bwozza eno naddala fi hayalati bigambo ebigambo nti hayya ala ssala hayya ala ssala hayya ala alfala hayya ala alfala ng'ogenda okyusa omutwe ogutuusa eno abeeno basobole okuwulira amangu n'abeeno basobole okukola ki okuwulira amangu wallahu taala alam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddirira ekisembayo kigamba nti sheekhe batugamba nti bw'oba osaala omukyala n'akuyita mu maaso eswala nfu ogivaamu, ate nze omukyala singa mba nsaala omusajja n'ampita mu maaso, era sheekhe njagala onnyinnyonnyolemu lwaki omukyala bw'akuyita mu maaso eswala ebeera nfu. Omusajja bw'akuyita mu maaso ng'omusajja omukyala osaala teekayo omukono bw'oti, kitegedde? Bw'agaana guzzeeyo, bw'akomawo ayagala kukomawo gukole ki guzzeeyo, bw'akomawo gwokusatu mulwanyiki. Nabbi bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti olwo aba afuuse shayitaani yennyini, yagamba aba afuuse ki shayitaani. Ekyokubiri, lwaki omukyala bw'ayita mu maaso g'omuntu abeere musajja oba mukyala essola ayina gisalamu, ne bw'ayita mu maaso ga mukyala munne essola agikola ki salamu, kuba nabbi teyawula alayhi salatu wassalamu. Lwaki? Olw'ensonga nti nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam ti ebikutula mu ssola biri bimeka? Bisatu ebikutuzaamu omuntu essola ye. Ekisookera ddala almar'atu ye mukyala akuze. Ekyokubiri alkalbu yembwa bwe kuyita mu maaso gisalemu. Ekyokusatu alhimar endogoyi bwe kuyita mu maaso gikole ki salemu. Lwaki nabbi ayogera ebyo? Amurun, ensonga faqati yasukka entegeera yaffe. Waliwo hikma nga ma'qulatul ma'na, waliwo hikamu ezimu Allah ze yagenda atubuulira nga yalaba zijja kujja mu bwongo bwaffe n'abitubuulira. Ate ne wabeerawo hikamu ghayru ma'qulatul ma'na, ng'owekitiibwa Allah yagenda okutunuulira nga tewali bwetaavu bwa bitutegeeza n'atabitutegeeza Allah. Nabbi teyatugamba nti olw'ensonga embwa lweti, olw'ensonga omukyala bwe biti, olw'ensonga endogoyi, teyabitugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Barakallahu fiika. Sheekhe, singa mba nga nsaala sunna oluvannyuma lwa salatul magharibi, omusiraamu najja nanneegattako nga ye alowooza nsaala magharibi, sheekhe nsigala nsoma mu kyama oba nsome mu lwatu? Essola nga nabbi Muhammad we yazisaala zonna bwe tulina ozikola ki okuzisaala. Oli ne wabanga ze nakwegattako gisaale nga nabbi Muhammad bwe yagikola ki bwe yagisaala. Bwakwegattako mu sunna nga ya kyama gisaale mu kyama, bwakwegattako mu sunna nga ya lwatu gisaale mu ki mu lwatu. Wallahu ta'ala a'lam. Kozi kino kyekisembayo biidhinillah. Agamba nti sheekhe, tukola tutya singa tuba tusaalira omufu atusaaza neyeerabira mu takibiira emu, kugeza nti ziri zinakubanya ye n'asoma 3 n'atoola salaamu, bw'aba amaze tukola tutya? Takbirat zitusoma ku mufeezi etteeka ziri 4, wabula tusobola tukkirizibwa okwongerezaako sunna takbiira paka ku 9. Nabbi yakikolako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akati takbiraati ezo 4 za tteeka era z'empagi abawalimu ze baalaba. Omuntu aleseeko emu abawalimu beegatta ne bagaa nti batulati salaatuhu, eswala ey'omufu ebeera nfu. Amakulu olina kugikola ki? Olina kubeera ng'oli osika takbiira, era bwe bamaliriza mumujjukize nti tukoze eki,
twerabidde empagi oba twerabidde rakaa twerabidde takbira mu takbirati zaki zo salatul janaiz. bw'aba aganye gwe nga tebannaba kutwala mayiti gwali emabega ng'osobola okikola, abawalimu bagamba nti fa in faalahu almamumu ye bw'ajereetera n'agiddamu fa salatuhu sahih, ye sola ya mamumu ebeera ntuufu, wa salatuhu batil, ate sola ya imamu ebeera ki nfu. kitegereka? barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Shekhe ono agamba nti singa mbeera ne munnange omukyala naye nga buli kamu akabeerawo ewaka afuba okulaba nga akaloopa ewa maamawo, Shekhe mbuuza, singa mbeera ne munnange omukyala naye nga buli kamu akabeera awaka afuba okulaba nga akaloopa ewa maama we, oba yabadde ayagala kugamba maama we oba maamawo, Allah yasinga okumanya, newe mubeera nga mufunyeemu obutakkaanya era byonna abeera nga bimutegeeza, agamba nti tewali kyasirikira, tewali kyatwalanga kyama mu maka, buli kimu akitegeeza maamawo. Shekhe abuuza nti munnange ono mukola ntya? Asalullah al-afwa wal-afiya. Saba Allah tabaraka wa taala atusaasire, naye obufumbo obutakkaanya ebiseera ebisinga obungi buli mu tabi'i, buli mu bubumbwa bw'abafumbo. Teriyo bufumbo butaliimu kukola ki? Butakkaanya. Obulabika bujja kuba mujjana, bujja kuba mujjana. Kati omuntu okuba enduulu ebiseera ebisinga obungi nga olaga nti obufumbo buganya okutagala, please mutuule butuuzi mukkaanye ku butakkaanya obwo nti bulina okukola ki? Bulina okubaawo, era mubuubuuze butya bwe mugenda okukola ki? Okusolvinga obutakkaanya obwo. Obutakkaanya bumukwata obulungi muwangaala obufumbo bwammwe, ate mumukwata mu nkwata etali ya buvunaanyizibwa, obufumbo bumaliriza bukoze ki? Busasisi. Nsonga oluusi butera kubeera butonotono ne kavaako olina akatereka ku mutima. Omufumbo omutuufu tatereka bye bamukoze ku mutima, kubanga buli onaabitereka tojja kuba mufumbo mulungi, kijja kuleetera obufumbo bw'okukola ki? Kusazibwamu oba okubeera nga bukomaawo. Naye omuntu agenda n'aleeta obukukuuzo obw'emyaka egyayitono, bw'akola kano ng'amujjukiza, ojjukira n'omwaka ogwayita bye wakola, n'agenda nga akuma obukukuuzi bungi. Ishu bw'ejjanga mu bufumbo butakkaanya, mubulamulira okwekyo ekiriwo, mwerabira ebyakoze ki? Mwerabira ebyayita. Owekitiibwa Allah ajja kubawa obulungi, abeere nga obufumbo bwammwe abukuuma. Ensonga ey'okubiri, baganda bange ne bannyinaze, ensonga ekwatagana n'obufumbo, mwali badde nga mugituulamu mmwe bembiri nga tennaba kutuuka mu third party, nga tennagenda mu muntu mulala, kabeere mami kabeere ddadi, nga tebinnagendayo, bisooke bibeere wakati wammwe, mumale ebizibu byammwe mmwe mwennyini nga temunnafunayo mutonde mulala abikola ki? Abiyingiramu. Lwaki? Nti abasatu bayinza okumaliriza nga babyongeddeyo, tebikyebeereka bamaliriza maama abigambyeko bannyina, ensonga za gundi ze zantama, buli kaseera omukyala akompuleyininga, omukyala naye tagumiikiriza, kwe gwe basunga. Kati ebintu ebyo buli we bibeerawo, mumaliriza nti mwenna mufunye obumogo, abantu babategedde, naye singa mukuuma ebyama byammwe wakati wammwe, muyinza n'okumalako ebbanga eddene nga teri ategedde na nsonga ziri wakati wammwe. Okusaasaanya ebyama ebiri wakati wammwe, mmwe wennyini mmwe mweyanika,
yaddengo gwobiwulidde wa mu nnyumba kimale kulema nga Allah tabaraka wa taala bwe yatugamba nti singa tuba tutidde nti ensonga zigenda kulima obufumbo bugenda kutukawo fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma bwe tutyanga ensonga ziganye obufumbo bugenda kutukawo tuyiteyo omuntu okuva saidi y'omusajja n'omuntu okuva ku saidi y'omukyala bwe banaabanga baagala kulongoosa wakati waabwe Allah ajja kuleeta tawfiq obufumbo buddemu bugende mu maaso naye bwe kibanga tetutidde ekyo kuba Allah agamba nti wa in khiftumu shiqaqa singa mutidde nti obufumbo bugenda kukomaawo mukyala nobe oba bamuwe ettalaka olwo ne tujja ne tufuna omuntu okuva saidi y'omusajja ne saidi y'omukyala ebintu ne bituulwamu mu ngeri y'ekisajja kikulu n'ekikazi kikulu mu mbeera efaanana bwetyo naye okuddiranga buli kantu akabadde ewaka kitegeeza nti omuntu oyo akyalimu obuto yeetaaga kuddamu atuuzibwe abuulirirwe butebe bakwata ensonga z'amaka tebamala gazijaajamya abafumbo abamu abagezi abategeevu obasanga nga batuuse mu myaka ana nga teri amanyina nsonga zaako abalala obasanga nga era bitera kuva ku saidi ey'omu ayinza okuba nga musajja nga yasaasanya buli kamukaala byawaka gye bali abasajja bafaanana bwe batu takuuma naye kyama ayinza okuba nga mukyala nga yavaako ekyo gye bali naye nga bambi omusajja atera okugumiikiriza naga nti kangume oba omukyala atera okugumiikiriza naga kangume naye nga akooye ensonga ezo so kiviirako obufumbo okubeera nga bunafuwa n'abantu b'ebweru okubalengeza ti obufumbo bwabo bwatulema bwasukka ebizibu buli kaseera babeera mu ddoyidoyi n'ebifaanana bwe bityo tusaba Allah tutaase abafumbo abalungi abalongoofu bakuuma ebyama tebamala gabisaasaanya saba Allah tugase n'ebyo atuwa okubeera nga tuteeka mu nkola barakallahu fiikum wafiika barakallah lwakadde inshallah tetugenda kusukkawo tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebyo byetwejjukanyiza olwaleero ate atusinkanye olwokubiri olujja biidhini subhanahu wa taala wa barakallahu fiikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.